Mengo jali ayogeza buyinza tumuwe ekitiibwa omwana wa Mutesa alina obuyinza yekagwe tuwuliriza talina musinga kabaka waffe. Olubiri lw'Emmengo lwe lubiri olukulu mu mbiri zonna mu Buganda nga lwatandikibwawo Ssekabaka Daniel Mwanga Basamulekere owokubiri mu mwaka gwa 1885. Ndazi kuno nga ekifo kino kiyitibwa Lusozi lwa Kagerekamu nga yewaali obutaka bw'ekika ky'Envubu. Kigambibwa nti mu mwaka gwe gumu Ssekabaka Mwanga Basamulekere yasima n'akuba olubiri lwe ku lusozi luno era bwe bati ab'ekika ky'Envubu balina okulwabulira ng'okuva olwo olubiri lw'Emmengo lwafuuka entabiro y'embiri zonna mu Buganda. Salongo Fred Ndawula omuweereza mu kitongole ky'ebyobulambuzi mu lubiri agamba nti oluvannyuma lw'ab'ekika ky'Envubu okwabulira ekifo kino baalekayo ebimu ku bye baali bakozesa omwali Emmengo zaabwe nga baalagirwa okuzikima kwe kwava okukala kw'erinnya Mmengo era okuva olwo ne luyitibwa olubiri lw'Emmengo. Naye bwe yali Saidi Z'Emulungu eyo n'abuuza basajja be nti kiki ekyaviirako olubiri lwange olwa Kagerekamu okukwata omuliro. Yomga nti oba ab'Envubu bano tebaali basanyufu engeri gye baava ku lusozi olwo mukama waffe. Yakati kwe kubaga nti balina ebintu byabwe bibeerabira ne bavuga nti ng'Emmengo nabaga nti kale nno mubagambe baddukire Emmengo zaabwe. Ne buli gwe baagambanga nti eri gye mwalese Emmengo batuyite eri gye twalese Emmengo. Yakati erinnya ne likala erya Mmengo. Olubiri lw'Emmengo olutudde ku bwagaagavu bwa hekiteya 2.6 nga lwateekebwako emiryango egisoba 4 era buli mulyango gulina obuvunaanyizibwa bwagwo ng'Omulangira Ndawula bw'annyonnyola. Kakati nga guno omukulu Kabaka mwayingirira ogwo gwe guyitibwa Wankaaki. Tulina Kaalaala ogwa Maama Nnaabagereka, tulina omulyango guyitibwa Nnaalongo, tulina ogwa Ssaabagabo ne Wansanso. Kakati amannya ago tugakozesa. Ebimu ku bifuula olubiri lw'Emmengo olw'enkizo mu Bwakabaka kwe kubanga lusuliddwamu bassekabaka 3 okuli Ssekabaka Mwanga owokubiri, Ssekabaka Daudi Chwa owokubiri ssaako ne Ssekabaka Edward Muteesa owokubiri. Kibuga kino kyakubwa Ssekabaka Mwanga owokubiri Basamulekere mu mwaka gwa 1885 era wano nga yamalirawo ddala emyaka 12. Ate mutabani we Daudi Chwa Bukajumbe naye n'abeera wano okumalira ddala emyaka kumpi nga 42 kubanga yabeera wano okuva 1897 mpaka 1939. Kati yasembayo kubeera wano ye Muteesa owokubiri. Omulangira Ndawula atuviiridde ku ntono ng'ategeeza nti Ssekabaka Mwanga yawangaalira mu lubiri luno okumala emyaka 12 nga yazimbamu ennyumba eyasooka eyayitibwanga Mukulu wa Ttamakaage. Akati Mwanga mu mwaka gwa 1885 yasiima okuba ekibuga kye ku Kagerekamu. Ennyumba ye era enkulu yagituuma Mukulu wa Ttamakaage. Ennyumba eyo yali yassubi nga bwe mumanyi amasiro g'e Kasubi naye nga nayo nnene bwetyo. Naye olwali olwo laddu nekuba oba omuliro ne gukwata ennyumba eyo. Kyokka ku mulembe gwa Ssekabaka Daudi Chwa owokubiri yakyusa ennyumba eno neezimbibwa ku mulembe gw'ensi yonna era yagikyusa erinnya neetumibwa Twekobe. Daudi Chwa Bukajumbe yagizimba mu mwaka gwa 1933 kubanga buli kabaka ayinanga omukisa okuwa ennyumba ye erinnya era ye yagituuma Twekobe. Twekobe eno nga lwe lubiri olwasooka olw'omulembe mu Bwakabaka bwa Buganda. Omulangira Ndawula atenda obukugu obwayolesebwa mu kuzimba Twekobe eno era yateekebwako n'ekifo waggulu Ssekabaka Muteesa owokubiri gye yasinziranga n'awoobera ku bantu be. Bw'otunula waggulu luyina engeri ya ddoomu. Ddoomu eno Muteesa yalinnyanga waggulu ne Daudi Chwa nga bawuubira ku bantu baabwe. Ebbanga bali yetoolodde ne Twekobe eno eyongedde okuzimbibwa ku mulembe nga mu kiseera kino ebulungulwako emmuli wamu n'ebintu ebirala omuli ntawetwa eri mu wankaaki waayo. Olubiri lw'Emmengo lwateekebwamu ebintu ebyewuunyisa bingi ddala nga bino mwe muli ekyoto ggombolola ekiri ku wankaaki nga kino tekirina kuzikira
okutuusa Kabaka akisiza omukono. Mu lubiri luno mwasibwamu ne woofiisi z'Obwakabaka ezaasookera ddala okuzimbibwa omwatambuzibwanga emirimu mu kiseera nga Bulange tennazimbibwa. Era zaggyibwamu nga Bulange emaze okuggibwako engalo mu 1955 ate bwe twabeera n'olukiiko olwasooka nga Bulange eggulwawo. Ng'ebifo byonna eby'ennono Lubiri lw'Emmengo nalwo lulina emizizo muli omusajja obutabeeramu na mukazi, abakyala omuteenaanikiramu sseruwale ssaako n'engoye ennyimpi nga Ndawula bw'alambulula. Lubiri lusigaza ekitiibwa kyalwo, kaakati bino tebambaliramu nnyo bugoye bumpi, era tugezaako okulaba nti abagenyi baffe tubannyonnyola ne basobola okwambala nga baggumidde. Ebimu ku bitagenda kwerabirwa n'okuva mu bwongo bw'Abaganda gwe mu mwaka gwa 1966 olubiri luno bwe lwalumbibwa abajaasi be yali pulezidenti mu biseera ebyo Apollo Milton Obote, ng'embeera eno yaleka ebintu ebisinga nga byonooneddwa era nga olutalo luno Ndawula alunyumya nga lutabaalo. Bintu bingi nnyo ne byonoonebwa ebyali eby'omugaso. Mulimu ku bintu ebyasigalira mu lubiri ebijjukirwako olutabaalo luno mwe muli emmundu ya Amin, emmotoka ya Ssekabaka Muteesa II ssaako n'empuku mwe baatulugunyizanga abantu, era Ndawula agamba tibisudde ebyobulambuzi mu kifo kino. Ekitongole eky'ebyobulambuzi kyaggulwawo mu Bwakabaka bwa Buganda katugambe mu 2008 awo. Kakati abantu bajjira ddala ne basobola okulambula naye mu biseera biri nga tekisoboka. Emyaka 32 egy'amatikkira ga Beene kitegeeza kinene nnyo eri enkulaakulana y'olubiri luno, era Omulangira Ndawula agamba nti ebintu bingi ebiteereddwamu omuli enkola y'emmwanyi terimba, amasomero n'ebirala. Projects ze twatunulidde y'emmwanyi terimba nti mweri etambula bulungi, tulaba olusuku lwa Maama Nnabagereka bitambula bulungi. Omulangira Ndawula yayozezza Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II okutuuka ku myaka 32 egy'amatikkira, bw'atyo n'asaba Mukama amuwangaaze. Kuyozaayoza ayi Beene Musota wangaala, lamula wenda simbira. Disani Mutyaba yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.